Oh, nga kyakabi ndi musanyufu. naye nga kankweyanjulire nga ndi ani ndi brother ndi sister brother wo manya wa daddy wo kisiru Daddy wange. Daddy wange si? ate oyina bameka Badadi nina bangi. Nasio Caroline okay, anti yogera. ndi sister wa daddy wa kuzaala Daddy wange omumanyi yani. kati nyinza okusamanya taata Nze sina daddy nina taata. taata kale Yani oyinza oba gwe gw'omanyi anti wo anti sooka oŋŋambe taata wange yani oyinza okwogera nga naye nina gwe nkufaananidde. bw'abalungi wekaza so nga nina okufaananira omanyi tufaanana abantu bangi kati manyi kyoba mbadde nkufaananidde omuntu mala taata wange ye lumu. kasita bayitira ddala lwakuba nti entebe omanyiyo entebe omanyiyo okusinga manyiyo baaliyo bangi lwakuba kati ndudde bawuliza ekirutala awo baani muzeeyikagulira awo biki bizaani awo tutubeera watetalutalo jjukira kati ndowooza newaffe tokyajjukirayo naye nga nali tuyisitukamu wajjanga entebe awatetalutalo nali muto naye nali nsinga kwagala nnyo okubeera wa taata Kagulire. naye nga bali eyo bakupostinga babakagulire yakutulaga tetwali tetukujjukira agamba oyo mwana waffe naye nga twali basanyufu nnyo tukuwagira. Kale kale bambi Nasio Caroline ng'oyombye nnyo kansoke nkuteekeko Damoyo. Yes, Biswanka, how are you? I'm alright. Kamboja. And you? Ogamboja. Sigamba lyota munange. Ndi bulungi. Kakati kyembadde ngamba. Kino kisoboka we mba nga nkomyewo mbadde njagala just obeeyo collab. Nze wendi tujja batwegwako si bwe kiri? Kale. Kati nkoze ntya okufuna ennamba yo? Noonya bunoonya awo gwe kyogala tongoberera. Karo Mutimbyo, Omumbeja Angela, how are you? Noonya abasajja naye abasajja sibalaba. YC wanyinza okussaako wano ne mbuuza ku bakyala ne bagamba we ayagala kubuuza bakyala bokka. Loving you is my full time and I can't do it on 3 Se bwe nkugamba nti nkwagala a minute don't hesitate. So I'll back a chance to take you. I'm saying I got it.
Boponetize Grampite Just tiki Libusia no bana Fijenelison agamba atya. Hi. Hello. Hello. Can't you just come by camera, like by video? When? Can't you just come through video? I speak yesterday. Come through video. I know you're from Egypt. I know you also. No, yes. So come through video. I want to talk to you through video. Demand them. No video now. Anyways, how are you doing? Good morning. What's the time there? What's in the time? What is the time there? What? It is 1. It's 1 p.m. 1 p.m. a.m. 10 p.m. 1 a.m. Oh, so it's night? No. You said a.m. Morning. Tamanyi luzungu. I miss you. Oh, you miss me? Hello. You miss me? Miss me. Sorry. We shall meet, not so? Lucky. We shall have... What happened to your eyes? My face. What happened to your I got wounds. English? What happened to your face? I got wounds. I fell down and got wounds. Go to sleep? Do you have red eyes? Red eyes. Why? I'm not feeling good, so... But I will get fine soon. I'm tired? No, I'm not tired, but I'm just not fine. Like, I'm not fine. You get? So I miss sleep. Like, I should sleep so that I get back to my normality. Minash. Yes. How are you? Oh, serious. Okay. Mawuliriza. Uliriza. Kulikayo ku show. Twavuddeyo. Twabadde tubalaba online. Batya.
gye wabadde waffe kati nga mulimu ababikwata nga tulina obbiraba. Hey. Okay. Neewe Ennaku otunula tulo? Tuba tunuma naye ate kati nina ndinganya these 2 wounds banange Wagaddeyo. simanyi lwaki abaana b'e Gaza bankubye. Nga bakoze ki? Simanyi. Tebamanyi kye bakoze. Kyokka nagwa neekoona ne neetega n'engwa ku gundi ne neekoona ku lugitto. Nti olina okujjanjaba. Wajja wonaabona obuwundu naawe bwala ani agenda mu ddwaliro ayonoone ssente. Nga kennyini first aid Nagikola that's why eritandise okutereera. Tukusabire. Tuli mu Busia. Mugenze ku Embassy Lodge Busia. Embassy Lodge Busia. Ezo ennaku zikooya. Neewe n'oli muko. Nedda amaaso gannuma naye simanyi kisi. Sigamba nti tulo naye tonagawummuzaako. Gannumye bokka nageza gatandika omuka kuva ggulo. Nga walabye you should get enough sleep. Osanga gajja kutereera. Oba neebakire ku eno live. Olekeko nga bakulaba nga weebake. Abaana batera okukola. Olina gijjako weebake bulungi. Bamukubye genda naye kino ekyalo. Obadde ogamba nze wendi Shut promoter. Busia. Loving you is my full-time job. When I come to you, don't reject it. Inse buen kugamba ntinkwagala. I mean it, don't hesitate. Yo, it's your boy Biswanka. No more we shut up promoter. I'll straight out Busia. I know we tell you no, say, you know how we do it. We tell you no, say, deep in my heart. Nanchankala nyamazanyala zikakuba. And that's the fact. She's my weakness. So hold it down. Adi tuwale tukola ka drop wano. Mazokola. Ya tuwale tukola mu ka drop k'abayaaye. Kawedde. Owulidde byagambye? Mbuki. Togira amakomenti eri wansi. Mbuki. Mbu bakwagala erugogo. Ye tuli tujja lunaku lwa nkya. Buli omu akubuuza bannyonnyole. Ye tuli bakimanye bumanya. The return of champion. Buli omu abuuza. Fesi biki? Fesi. Shigwe linako mugifuna nze ndaba teri bubi nnyo.
anti kati labayo chikira we waginokinga ne wajjawo ezo scratches kati ne wabanga wazimba so kati people bakulabanga face nga gwe baakuba ate n'amaaso makoowu. You knocked where? Yo. Awani chi. Ali fiti anko wange kiriwo. Ati nze ni mwana wa Ewa busi yankusazeeko. Daida. Ndi era paka bwange njagala obuntwalire. Esebo. Tuli wano busi ya ku embassy. Ndi busi ya wenyewe. Busi. Daida. Muwulire. Nenga kyakabinyo. Amasala wano kubeera tugenda kubagana amasala wano. Nyanja. Ate manyi bafumba nkwa chebusi ya nyanja wano. Zanda. Yo. Omusajja adamanyi bafumba nkwa chebusi ya. Ne. Era nembali nze kutira banga bagirese kaswani awo. Semele yemye ne Buganda. Bali maye bosi ya Biswanka. Yo. Mukuru. Terera. Kweli konye mwana waika walide mu panji. Zamazima. Neko na neto sawa kupika. Bora bi. Adi bino betu sa mnyumba za fezi zo mungeto. Bichimichi yao. Kubwa chombo chombo. Olaba nabagamba mbera batugamba ne mugana kati oli mweru wafunye tatu mu face. Ate nonera jiwe z'amasida mwelinde ewone efuse swiki enafuka ofune ekyokwe gwe tulanga enfuna ate totunula musoboni gamba akuleze bakwade nyingi komyewo ekyakuleze amena katandika olya n'okulya nyonna nenjimalawo naye nga mu kizimbe egize oli wesakala wefudde wa mutawuni loza bani ng'ogamba otya ankozanta ndi wano nkulaba nakulowa leera nti wejombera mu bitambi njagala ebikole leero oli ebusiya wangi oli ebusiya ate osiya tobitegeera oli busiya saazo ndi ku mulimu nkusalako awo naye nga ndi ku mulimu kati kali ekiro tuli papa nina n'ekirabo kyange oba onaakitwale ku sho
Anko nze wendi sina kirabo kye ŋŋaana baaba. Engalo kintwalire ku show eya Gudo. Nze wendi papa. Nja kujja kwembasa eyo. Kintwalire. Kisobole kubaayo. Naye gwe kwe wagambye ogenda kubaayo. Kimuntwalire. Bana b'omukisenyi bakutumidde. Kyakabi mwana. Okay. Hey. How are you? Yes. 1, 2, 3, 4. Number 4. 1, 2, 3, 4. Hey. Kale bulo tunegweko. Ale papa. Wanje? Lena mukozesa. Bana abaana balemedde ku feesi. Feesi ebadde ki? Feesi yeeyimba. Feesi si yeeyimba. Mom is beautiful. Your mother is beautiful. Beautiful. She's not my mother. Sister? She's not my mother. Yes. Koyo kulya bannange kuba you are becoming addicted to this app. I'm going to become irrelevant. Nga mbeera. Gwe wantumako. Siku ndabidde. Ndabidde kweno app. Ndabidde weewalala. Rawan. So we shall talk on WhatsApp. Sicho? Not so? Okay. Yes. Send you my number. All right. Right. Bantu mmwe. Ndi ku mmere naye emmere bagimpadde nnyingi. Emmere y'ebbusi ey'Enkumi ebanga ey'Ekampala ey'Emitwalo 2. Emmere y'ebbusiya. Sam Kapera. Kapera tekanyuma kwasamira abantu ng'oli mu kulya. Kati emmere y'ebbusi ey'Enkumi Kampala ya Mitwalo 3. Otegedde? Eno nga bw'ogiraba. Ebbusiya. Ya 2. Kyokka e Kampala bagituguza Mitwalo 3. Abaana bano. Gwe ssebo. Nedda baba. Okutuuza emmere bbulaadi.